Bane bannayuganda mbasaba eno lwakuba Uganda enkuba eri kutonnya naye muganda affe Ghetto Speaker bamulumbye waka bambi balinze okumutta. Abali okumpi ne Kawempe abamanyi Ghetto Speaker wasula mbegayiridde baganda bange abamanyi Ghetto Speaker wasula nanga tani yakuba ku ssimu. Abamanyi Ghetto Speaker wasula baganda bange abamanyi Ghetto Speaker wasula bamulumbye e Kawempe jasula. Baganda bange mwenna abali e Kawempe Ghetto Speaker bamulumbye kati enkuba eri kutonyerera naye bamulumbye Ghetto Speaker bamulumbye bali kumenya ewaka akubidde ku ssimu naye nga mu mbeera mwali sinungi. Abaliraanye Ghetto Speaker wasula Museveni ali kututta bannange. Museveni atutta. Museveni alitukima Ghetto Speaker bamulumbye right now. Kanteekeko amaloboozi ge mugawulire. Bamulumbye essaawa zino omwana Ghetto Speaker bamulumbye mumupositingireko bambi. Mbegayiridde kye mulina okukola okututaasa. Lwakiri balabe nga babategedde bamupositinze bamuseseme. Ghetto Speaker bamulumbye mikwano gyange. Bane mikwano mbadde neebase nefuna essimu enkubiddwa nga bayingiridde Ghetto Speaker bamenye ewuwe. Simanyi oba mulamu right now, simanyi oba mulamu. Kangezeeko teekako audio ye wano tulabe oba enaawulikika. Eri wansi nnyo. Awulira ekigenda mu maaso wange bali wabweru bali mu kkoona. Simanyi oba baagala ki oba baagala ki. Samanga sikulaba live. Sikulaba live yose nakiraba. Mikwano gyange Ghetto Speaker bamulumbye. Ghetto Speaker bamulumbye. Abali e Kawempe Ghetto Speaker wasula mwandisituse ne mututaasa ne mukwata kye mukutte be basajja be bamu be bazze ewange. Ne mukwata kye mukutte mbegayiridde siddangako ku live saabwe ziti. Tuyina okweberera mu baganda bange. Sharinga Ghetto Speaker mumumanyi senga buli muntu ali wano eno atandika okumupositinga bambi. Bambi mbegayiridde mikwano gyange. Mbegayiridde enkuba eri kutonyerera eno gye tuli e Uganda. Ne Ghetto Speaker bamulumbye ewaka saawa zino ali mu busibu. Abakyaliko kyensobodde okukola nange kanve wano mu positinge naawe kola ekyo sheyalingako ne muno neyanzeege. Mbadde nakozesa live yange okubakunga. Abali mu Kawempe mwenna mukubireeko be muliraanaganye biki Ghetto Speaker awambiddwa. Neyanzeege musule bulungi.